ate okumanya akatambi ka kisitu nakawadde nnyo obudde nsobola okunnyonnyola munda wa kisitu paka ku kyenda kiri eri kye bannyonnyola omanyi kiri ekyenda eky'omunda kinene ekirinaanye akataago n'emmamba kisitu nalabye train weero omanyi oluguudo lw'eggaali y'omukka nga bwe luba ye kisitu kalagira ddala omuntu ye nga ye Shani Lips kwegamba ne waba agezezaako okwegaana alina ttatu eyo eri kabina eyo ababaddeko naye abantu bange banyinyonnyola era baŋŋambiddewo oyo yeye mutuufu ate okumanya bankakasizza baŋŋambye ne neesuukunda yeyo yeye omwana engeri gye yakuttemu ka vidiyo kali kakulagira ddala enkoonayo ya Avapeace ate omuntu gw'omanyi tekwetaaga ate kusooka genda mayo obuuze kyova laba nkugambye ye Shani Lips yadde tasobola kwegaana yeye alina ttatu kabina ku sayidi ya ddyo alayi baffe aba Glosh TV yenze Kingfisher 256 obutambi obwo bwongera okulaga Uganda wa gy'eraga olugendo lw'erimu nawa weetuuse kyannaku nti obutambi obwo saabulabye nzekka namulabye n'omwana wo mutoowo kwegamba abantu bangi abatannaba kwetuuka abaabulabye naye ensonga za mutimbagano anti bwabadde bubiri nsooke ku describinga kaliwa ate ye ekisitu ekikye kiralamu katambi ka kisitu kifaananyi kye tasobola kukyegaana njogera kyendaba wano kalagira ddala ekifaananyi kye naye mwana muwala bino bagamba mugendo kyawe wasenga asenga kukolereko biki ate aleka yagenda wa kkojja ndagala lye bamuwa siryasenga kamulagira ddala ng'akikola era tetumubanja twalabye twetegerezza ate okumanya akatambi ka kisitu nakawadde nnyo obudde nsobola okunnyonnyola munda wa kisitu paka ku kyenda kiri eri kye bannyonnyola omanyi kiri ekyenda eky'omunda kinene ekirinaanye akataago kamera yakituukiddeko ddala kwegamba mumanyi kati kisitu si mupya naye akendeeze ku kintu ky'akozesa we liba ddagala waba musawo we gwabadde akozese we yamugamba nti nno bajjajjaffe baatundanga eddagala eryowulira simanya erikola ki ligezaako kendeezaako n'emmamba kisitu nalabye train weero omanyi oluguudo lw'eggaali y'omukka nga bwe luba ye kisitu era wongamba nyonnyola kisitu mu bigambo bitono nnyo kisitu lwe luguudo lw'eggaali y'omukka ey'e Uganda nakalabye ate ye yadde tasobola kwegaana kubanga oddamu wano n'okeetegereza kalagira ddala omuntu ye nga ye Shani Lips kwegamba ne waba agezezaako okwegaana alina ttatu eyo eri kabina eyo ababaddeko naye abantu bange banyinyonnyola era baŋŋambiddewo oyo yeye mutuufu abantu bange gye bali bakasitoma be kakati munaye gwoba olina by'otunda abakugulako bayita otya abaana bakola online beekola delivery kwegamba w'omukubira onawo omugambira beekolako delivery kakiri nti olinamu akasenteko bankakasizza ddala ne bangamba kebera ttatu we bayeyo kabina bannaye nagenza ogiraba nga yeyo naye n'amaanyi Shani Lips akozesa mangi yeesuukunze nnyo bannange era obwedda ndi wano ndi mu kulaba ne ŋŋamba ate okumanya bankakasizza bangambye ne neesuukunda yeyo teyali boyfriend nze gambe yali kasitoma we just otyo yeye kattatu keeko kyenyinza okugumaagumako nakyo nyinza kuguma nakya Shani Lips kuba kati nze okusinza engeri gye nalabye kisitu awo waali yawuukuuka
nze simusobola sisobola kumusobola naye ate ne Shani Lips ate naye nantiisa oba naye yawuukuuka ko yagenza okukola akakatambi ng'alaga yakava mu kikolwa n'omuntu omu kati oba teyamatidde n'asooka n'ateekako olugalo olusooka n'ateekako olwokubiri oba okitegeera kitegeeza okuwuukuuka kwabwe abaana abo bayinza obba nga baabawa eddagala ne balikozesa overdose kwegamba nga ogwo omuntu wa bulijjo tosobola bamatiza kubanga sincerely speaking omukyala kamera eno ne bw'ogisembeza busembeza bwoti ku muntu ali nnomo oba tosobola laba munda naye gwe omuntu akwata atya kamera mazima ddala n'agikutuusiza ddala ku kyenda eky'omunda nga tewawuukuuka kitegeeza Shani Lips akatono naye kisito okusingira ddala tumubalira mu bazira abaalwana era kisitu we luba lutalo nga baleeta Uganda bwalimu wakola waleka omukululo yaleka omukululo bannange yakeeganye yeye omwana engeri gye yakuttemu ka vidiyo kali kakulagira ddala enkoonayo ya Avapeace ate omuntu bw'omanyi tekwetaaga ate kusooka genda mayo obuuze nti oba y'ono munaye abantu abasinga Avapeace bamulabidde mu ndongo naye ffe tumumanyi naye beebale nnyo tusiima senga buli wiiki ebanga album oba concert nga batuteera naye tunaani media naye mututaase actually nga bwe gambye ti ensangi zino ensi yaffe yakyuka amateeka matono nnyo agafuga amateeka mangi agafuga eggwanga lino naye tegateekebwa mu nkola olw'ensonga ekisooka abantu abasinga okumenya amateeka baana b'abagundi baana b'abakulu baana b'abanene ekyokubiri we kijja ku bakyala abo abaana ab'obuwala bayisaamu nnyo abantu amaaso olw'okubanga baganzibwa b'abakulu omwana ow'obuwala abo nga ba Shani Lips abasajja babeebakako oyinza okwesanga nga musirikale kakati gwe oba tolina kyogenda mugamba oyinza okwesanga nga amwebakako abaavu ng'era tolina gy'ogenda muloopa kakati njagala ombuulire Shani Lips kale vidiyo baazitadde bagenda mukola ki Gloria Bugi yazita baamukola ki gwenze njagala ongambeyo omuntu omuti ono we yata vidiyo baamusindika eruzira wiiki kale vidiyo ezo zibadde nga ziteebwa eza Mr. Ken ono mukalakaasa oba ebisiyaga baamukola ki kyogamba gwe w'oyita omuntu ng'oyo n'afukamira n'agamba bambi ow'ekitiibwa nsonyiwa ow'ekitiibwa just byali bikadde naye ye ggwe you're the same person ali muki mu vidiyo tewali kikoleddwa kikulaga ki nti abo baana bakolagana n'ababaavu gwe n'owoona ogenda ewabaavu era akasimu kajja ayitamu temunayo omuntu waffe kati nze kindekawa oba gwe maama kikulekawa n'abaana bo jjukira babiraba ate n'okyoba omanyi abaana bo babiraba okusooka ggwe ng'obeera mu kufumba kwetala sala butungulu nga bo bali ku TikTok social media erina engeri gyeyanguyamu ebintu ojja kwekanga ng'omwana we yabikunnyonnyola wakati maama emboozi togimanyi ng'omwana yakunnyonnyola kaakati eno ye Shani Lips ono ye yatoobwaddako kati ono ye yali Gloria Bugi ono Desire Luzinda ono Sanyu Robina Mweruka ono Ken Mukalakaasi mwana wo naye ku ssimu ate gy'ogulirako data gwe maama gw'omuzadde oba onfuna so ebyo bye bimu ku bintu ebireetera abaana abo n'ekirala w'otunuulira abaana abo ab'obuwala
abaana tebakyayagala kukola. Most cases abaana tebakyayagalirako ddala kukola nti abaana abo they depend on their bodies. Bagenda ne bafuna abasajja abo abaana abo ebintu ebasinga kikolera online okusingira ddala abo bashani lipsi ako kalina akaddugavu nayezaako bazimpeereza wano oba ke kammuna beetundira ku Snapchat abeera kuli nekola nakola naata musajja n'amugamba ekiro kimu mpaayo 5 amugamba n'amugamba sasula accommodation ne basasula n'agenda mu room. Kati omusajja akuwadde 5 ge yatunze mwanyizi eyo wansi Masaka alina okukola buli kyayagala kubanga atagenda kuddamu kutoola agaataano gamumenyamu alina okujja okulaga abeereko awo naye alabeko nti at least nakikola. It is to either way nti abaana abo olwa ssente abaana abo bakemebwa nga talina kyakkola. Oluusi abaana abo bayisaamu abantu abo amaaso. Onfuna nti ojja kwesanga nti omwana ogenda muwa 5 enkeera akuyiteko ng'atakumanyi. Naawe olumwa ng'omusajja kubanga ssente yo oli ogitobera. Anti abasinga tebeeyagala tebe-involvingamu ebyo bintu nga bali mu relationship. Abasinga babigendamu lwa ssente. Then wabaawo n'abakikola olw'omukwano oba onfuna. Kati abasajja abasinga ekyakikola nga payback. Okitegeera kubanga munaye abasajja tuli bantu so kwana munno n'ofuna mulwana munno n'omusiimu kasente okamutaddemu ate munaye n'omuyitako enkeera ng'ali n'omuntu gw'otategeera kati gwe balamu amaanyi g'oba otaddemu ssente yo omanyi owa mukyalawo neweekanga nga ayisaawo. Ekisookera ddala omukwano. Omanyi omukwano guno mubi. Omukwano mubi. Abaana abo bo nga bo tasobola kuta butambivu. Ng'ovudde ku Gloria Bugi nti ye yali anoonya maaso tumutekeko amaaso nti azze mu music industry kubanga okuyimba takusobola naye asooka okolimamu. So twalina okumuwa amaaso olw'ekyo kye yali akoze. Ekitegeera teyali stanti bwalibwa ddala naye yali anoonya tumuwe maaso era twagamuwa. Naye kati abaana ng'aba Gloria Bugi oyo Kisitu kirabo Kisitu abo bo babikola lwa mukwano okategeera ne babiweereza abo be bayita abaagala bwabwe. Nawe omanyi ate era ne mbaagalwa nawe osobola okuba ne mukwano gwo n'omuweerezaako. Okitegeera kwegamba abantu b'ennaku zino tebamanyi privacy kyeki. Wasobola okukwata vidiyo z'oli n'azisindikira omuntu naye nga just kintu kitono nnyo kukakasa munne nti namumaliriza oba okitegeera naye ate ng'aba yeerabira nti oli kimulekawa oba onfuna. Olwo n'abaana abo ababuta bo bennyini abaana tebakyayagala kukola. Terina kyekoze gavumenti olw'ensonga nti ne gavumenti nayo kati yategeera press oba onfuna. Waliwo minisita omu gwe nalaba ng'agamba Ken Mukalakasa lwaki muno wali omukola ebintu ebyo n'akugamba njagala nakusesema n'obeera n'ogaana. Really? Bw'oli n'afukamira n'agamba bansonyiwe just simanya byali byadda. Gugamba ffe tuyinza kuwulira tutya kubanga minisita teba gavumenti nayo.
wali owuliddeko omuntu ate obutambi obwo nga bamusibye nti baali mu kkooti? Wali owuliddeko gwe bagamba nti genda osasule fine? So gavumenti terina kyekoze, naye tugiraba. Tetulina abaana ate tulina ne bato baffe babiraba ebintu ebyo. Kino kirekawa abaana ab'obuwala abeekwata obutambi obwo. Omanyi waliwo Omuganda alina olugero olugamba nti omala kwekoona n'olyoka ojjukira okukola ki? Okubuuka. Abaana ab'obuwala bonna mwenna abali eyo, woba tosobola kuyiga ojja kufuuka emboozi paka lunaku lwo lw'olifa. Ne ku baana abalenzi nalabako obwa Sefuko ng'olina na wano, nalabako obwa Sefuko. Muno mu nsi mwewale nnyo okubonyaabonya abaana bammwe be mulizaala, kubanga gye buva ne gye bujja gw'ogamba internet egenda vaawo kati. Abaana ba Sefuko balina okulabako taata waabwe bwe yali. Nze ndi socialite. Ebyo ebintu mbifuna mu budde. Nina gurupu y'abaseegu bannange era babisuulamu n'endaba nga nono. Kyova olaba nkugambye ye Shani Lips yadde tasobola kwegaana yeye alina tatu kabina ku sayidi ya ddyo. Okitegedde? Ate ye Ava Peace tasobola naye kwegaana. Ajja kumala aveeyo with time, ajja kugamba nti kituufu yenze naye bikadde. Kati saawe nakyakugamba nti si yenze. Naye muweemu obudde agenda kudda akugambe yenze naye bukadde. Oba onfuna kati gwe balamu ng'olina omwana. Kale gw'ogamba chicken aligamba ki abaana be? Kubanga balina okugulaba. Eno midiya etereka. Buli ku akawunti z'abantu, buli masimu g'abantu. Kyagala abantu bakozese mmwe ng'ebivume eri abaana bammwe. Kubanga omuntu asobola okukulangira ng'oyombye n'omuntu oba okyankalanyemu n'omuntu n'akuvuma ekintu kya taatawo. Kati kubamu akafaananyi nga chicken ye taatawo, Sefuko ye taatawo, Shani Lips maamawo, Kisitu maamawo, Sanyu Robina Mweruka, Desire Luzinda. Nga bakugamba nti oli gwe ow'ekitone, maama we ow'ekitone, you feel small. So temukola bintu bigenda vumaganya baana bammwe ng'ate bibi byammwe mwe abaabikola naye nga mmwe temwabisasulira baana bammwe be babisasulira. Gwe nga gwe kiyinza okutokyalinga. Ate n'ekyokubiri, abo abaana beegumya. Sincerely speaking, tosobola kutabutambi obwo nga toyina mulimu. Okitegedde? Teri agenda kukozesa. Kati we Shani Lips nalaba ayimba oba yabutadde ku kutambuza nnyimba ze. Alina ennyimba ze, alina oluyimba lwe naluwulirako awo. Ekyamazima obutambi ate n'abaana kansoke mbatereeza. Obutambi bwe mukoppa baabuteekangawo bano abasajja abakolanga safari kwegamba buli we baabulabangako bwe bati nga bafuna feeling mangu nnyo. Nemwe temuyina na papasu lwaki mubukola? Oba onfuna? Temuyina na nsonga ebubakozesa. Kyagala. I don't do that. Nze ndi musajja Muganda. Wemba njagala. Nkyogera straight. Nti njagala. Ate awo n'amateeka gaba mangi. Ennyumba yonna ngirookinga. N'amadinisa. Nga sinaba kugamba nti njagala. Kati waliwo newenyigetala n'enjijjako. Kale tulabe engeri gy'onkwata oba flash ye neeyitawa nga sigiraba. Nze ndi taata sirabikira mu ebyo. Baana ab'obuwala baganda bange munnuma. Naye ekisinga okuleeta ekyo ku mukwano muyina mungi. Mukendeeze omukwano n'abantu. Omuntu asobola okujja n'akulimbalimba ne ssente oba n'akulimbalimba n'ekintu ekikalu. Kubanga zisobola nga si ssente n'oba naggulirako iPhone ng'ako
nakukolesa ebintu ebyo nga gwomanyi biwedde. Namwe babusindika mu viewers. Viewers bagisalira dda amagezi. Omuntu omweza ekintu mu viewers n'akiyiya ne kibeera mu ssimu ye. Tebikyaliwo. Ekyokubiri, mwagala nnyo ebyobwereere. Temukyayagala kukola. Babakwata, oli asobola n'okukwata vidiyo lwaka iPhone. Nenga you can work for your own money n'okagula. Osege, ekirala you should mark your limits. Teweebulizayo nnyo muntu bwana bwe mwakalaba. Kati Uganda yafuuse na business by the way. Oli asobola okwagala batega ne kamera mu ziroji. Naye nga ayagala kusaba ransom. Agamba mpa sente bweziti, if not ngenda ta video zo. And of which you people are poor. Just you pretend obulamu bwe mutaliimu nembeera mabaala ne musalako ne muli ba host. You don't have money. Temuyina sente zisobola kubalabirira. Era omusajja ne bwakukwata vidiyo toyina sente, ne bwakusaba ransom toyina sente z'ogenda kumuwa kubanga you don't work. Obeera mabaala. Mama hosti. Omanyi abaana ebintu bye bakolerera ba hosti. Bajja ne beetega ku mmeeza, buli omu ne bamuwa emmeeza ye. Abashanyi lips nabalabanga mu kateebo ne ku Tulia. Nga beetega beera muli bakwata oli n'agamba tebo ya gundi. Genda omulimu gwa maguba gwa kusikiriza bakasitoma kugula mwenge. Ate toyina ngeri gy'ogenda sikirizaamu oli nga tomuleetedde kukola kyayagala. Solo kwatako buli wamu. Fika lya sajja bagula emyenge gya bbeeyi mu buli ngeri tomuwona. Ate ojja nakwesanga obutambi bwe basava babuweereza bweru funa ssente. Nze ninako akatambi k'omuntu omu ke nalaba wano e Uganda nga kali ku mukutu gwa XXL. Naye nga muntu wa wano abeera mu bbaala n'omulaba ng'anyirira nnyo nnyo. Alina ku akawunti y'abamalaaya. So, baganda bange mukole nnyo. Temubeerawo kulaba. Don't be dependent always. Mugezeeko okwekolera. Sente gy'owetobedde ewooma. Obuwangwa munaye babusala amaanyi. Naye ekinnuma kanjogere ku kisitu okusooka. Kisitu ye kirabo kisitu. Naye bw'omutunuulira bw'oti akufaananira okuba nga ye kisitu. Shiny lips. Mukama yatuyamba nga abantu abasinga okukola ebintu ebyo mu Baganda batono. Ebintu ebyo biva nnyo na bino kisinga biva nnyo mu bantu beeyo. Si mu Buganda. Wanga bannayuganda mu Buganda sifa abaakula obulungi twemanyi. Bwe njogera ku ekyo abasajja Abaganda bo bakitegeera. Mu Buganda sifa abaakula obulungi so tetutera kwagala ku exposinga bitundu byaffe eri bantu balala. Ne munaye tulina bannaffe bano bo baagala okukakasa ya beauty. Yes, tubamanyi muli bakazi balungi naye ate temututyoboola. Muganda agamba ogenda ebulyambwa naawe olyaki? Kati mutuyambe. Try to adopt our culture. Temugiyisaamu maaso. Temutuweebuula. Naye ensobi zikolebwa bantu. Ate era tuliwo okuyiga. Okuyiga tekukola ki? Ekyetaagibwa okukolebwa. Nze nga nze ne gavumenti kyeyandibadde ekola. Okiwuliriza? Wanedda ku curriculum kwaliko gye baayitanga girl child education. Tebikyaliwo ebyo. Kati abaana ojja kwesanga batulaga ebintu ate ebifu. Banalation lips olinga atalina ssenga. Bali basenga muteeweta basenga ani bonna gye bali eddagala baligaba. N'otulaga kwegamba nti ggwe ku bbongo kwotava
ate bongo ow'omwezi bongo osobola munywa nga si wanaku nga 2-3 ate we Washani Lips yadde nga wa mwezi sincerely speaking. Basenga balina kukwatagana ne batuuza abaana abo ab'obuwala. Tebalina batuuza nga incident ng'eno ebaddewo. No. It has to be a must. And if possible, government yandibadde ezzaawo ne girl child education. If not, tugenda kufiirwa abantu abandibadde abakulembeze b'enkya nga bafuuse bamalaaya ba online. Abalabi baffe aba Glosh TV mwebale okwekuumira ku mukutu, likinga, subscribinga, sharinga ne comment egiteekeko.